Omukulembeze Bimusobedde alagidde bannansi buli omu akwate Emmundu balwanyise abayeekera. Ebitongole bya gavumenti byongedde okugoba abatali bageme. Poliisi Gweyakubye amasasi mu kafyu afudde. Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Mwenda Mutebi II asaasidde nnyo omutiibwa Emmanuel Kadino Wamala olw'okuviibwako muto we Monsignor Henry Kyabukasa eyafa gye buvuddeko. Mubaka bw'abeene obwetikiddwa Kamalabyonna Buganda Charles Peter Mayiga akyadde mu maka g'omutiibwa Emmanuel Kadino Wamala ensambya mu Kampala okumukubagiza, agambye nti omugenzi we yali muweereza wa Katonda eyali ow'enkizo ennyo. Omutiibwa Kalidinaali nsanyuse nnyo okujjako wano mu makaago, era Ssaabasajja Kabaka antumye nnyo okulaba, era akusaasidde olw'okufiirwa muto Monsignor Henry Kyabukasa, era n'antuma okutegeeza nti asiima nnyo essaala z'omuweereza. Mukama yamuyita naye yendooza omulimu gwe yagutuukiriza. Ate n'abasodooti bangi baatendese, mbadde nabo emyaka mingi. Awo nno tetulema kunyolwa, naye ate tetulema kwebaza Katonda okumusobozesa okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe yamugwasa. Nze ebbanga lyonna lye namulaba namwewuunyanga nnyo obwetoowaze. Abantu abagezi oluusi tebaba beetoowaze, kubanga bwe boogerera mu bantu nga bye babagamba tebabitegeera, oluusi banyiiga. Naye omuntu Katonda gwe ekitone eky'obwetoowaze, kubanga yabeeranga mwetoowaze ebbanga lyonna. N'okuba nti muto wa Kalidinaali omuntu omulala kisobola okujja okukulambulako obuvunaanyizibwa bwaffe. Newandibadde nga ndi kojjaawo, naye kakati guli jjajjaffe, obadde musumba waffe, abaakulaba okuva obuto tuli ba mukisa. Kale kyamukisa nti Katonda atuwadde ebbanga lino lyonna okuba naawe, era obikirabo nnyo. Si eri ffeffekka naye ndowooza eggwanga lino. N'olwekyo tusanyuka nnyo buli lwe tujja wano, nandibadde tetujja buli kaseera, naye tuba tukulowoozaako ebbanga lyonna. Omutiibwa Emmanuel Kadino Wamala yagalizza Nnamunswa Ronald Mwenda Mutebi II obulamu obulungi n'okumuyozaayoza olw'okutuuka ku meefuga ga Buganda agakaggwa. Sebo w'ekitiibwa ennyo Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda, n'essanyu lingi okukwaniriza wano mu maka gaffe ensambya. Tusooka okwebaza emirimu emingi ate emirungi ebyokolera mirimu Ssaabasajja konenyaku Buganda. Naye ndisomesa guno okukulisa empologoma olw'okutuuka ku meefuga ga Buganda ag'emyaka 59, era ntuusa okusiima kwange byali olw'obukulembeze bwe obulungi obujjudde enkulaakulana mu by'obulamu, ebyenjigiriza, mu byenfuna. Ssebo kkojja, nga bw'okimanyi obulungi, muto wange amwagola mu nsonga Henry Kyabukasa, Omukama yamutwala bwafenna gye tugenda. Obubakamu obunkubagiza ow'ekitiibwa Pofino Jude Moyoke yabutuusa bulungi. Kunze ekyali kimala okusinziira ku bugu bw'obuvunaanyizibwa bw'olina. Yeeyanzizza nnyo Maasumoojo olw'enkulaakulana gy'atuusizza ku bantu be, era alambuludde n'enteekateeka ez'okwebaza omutonzi olw'ekkula ly'obulamu n'obuweereza obulungi. Owekitiibwa Kkojja, nsaba okukutegeeza nti ng'abiri mu bbiri omwezi guno Katonda ng'akkiriza njakuza emyaka 4 ku buweereza obw'ekisooki, ate nga 26 mpeza 27 ez'obwakalidinaali. Ndi musanyufu kubanga okutambula kuwo kuno kunziguliddewo ebijjukizo byebyo. Ssebo tuziramu kiina olw'okunfunirayo akadde n'onnambula, ate era n'obuwombeefu buwi nkusaba onnamusize baffe Ssaabasajja Kabaka ne maama Nnabagereka, abaana b'engoma, abalangira, abambejja n'Obuganda bwonna. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku ddagala mu ggwanga ekya National Drug Authority kirangiridde obukwakkulizo ku bagenyi abagendayo okuva kaakano si kyakukkiriza muntu yenna kuyingira kitebe kyabwe nga tebalina bukakafu nti baagemebwa ekirwadde kya COVID-19. Ekiwandiiko ekifulumiziddwa abakulira National Drug Authority balangiridde nti okuva nga 15 omwezi guno ogwa Museenene abantu bokka abagemeddwa n'eddagala lya AstraZeneca,
Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, Sinovac oba Sinopharm be bajja okukkirizibwayo. Mu nnaku eziyise ebitongole bya gavumenti ebyenjawulo ebizze bisenvumbo okubagenya abatannagemebwa, Minisitule y'ebyobulamu n'ekitongole ekitereka eddagala ekya National Medical Stores be baasooka ne kuddako Parliament ne Minisitule y'ebyobulimi. Omwogezi wa National Drug Authority Abiyazi Rwamuyiri agambye nti kino bakikoze okutaasa abakozi baabwe abakola ku bantu abatali bamu abagendayo buli lunaku. This measure is aimed at controlling the spread of COVID-19. The public is informed that the National Drug Authority authorized the importation and use of various COVID-19 vaccines, including AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna, and Sinovac. And we assure the public that these vaccines are safe and effective. We will also continue to monitor the safety of these vaccines as we do for all other drugs. Ebiwandiiko biraga nti kumpi buli lunaku abagenyi abasoba mu 10 be bakyala ku kitebe kya National Drug Authority abasinga bagendayo okusaba lukusa ku ddagala lyabwe, olukusa lw'amalwaliro oba amaduuka agatunda eddagala. Newankubadde ebitongole bya gavumenti byefunyidde nnyo ku ssenvumbo ku bantu abatali bageme, wabula abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu ne bannamateeka bazze bawabula nti kino nno kikolebwa mu bumenyi bw'amateeka era essaawa yonna nti ebitongole ebyolekedde okuba mu mbuga z'amateeka. Dr. Amon Aruho, munnamateeka atakabanira eddembe ly'abantu ku byobulamu, abawabudde nti bano mu kifo ky'okwegobako abantu nti tebajja kubaweereza nga si bageme, amaanyi baali gatadde ku kkunga bannayuganda bagende beegeme Lumima Mawuggwe. Ebiwandiiko bya Minisitule by'obulamu biraga nti abantu bamaze okugemebwa batuuse mu bukadde 3 n'okusoba. Amatendekero ag'enjawulo agagguddewo olwaleero gawaliriziddwa okunyweza ebyokwerinda n'okumyomyola amateeka ag'okwekuuma ekirwadde kirumima Mawuggwe. Kasozi k'abayivu Makerere emiryango gyonna egiyingira giteekeddwako abasirikale ab'ebitongole ebyenjawulo okukebera abayingira n'okwetegereza embeera y'ebyokwerinda. Gavumenti yakkiriza amatendekero aga waggulu okuddamu okusomesa wakati mu kwerinda COVID-19, wabula okusoma kugenza okuddamu ng'eggwanga liri ku bwerende olwa bbomu ez'okumwezi ezibwatuuka ne zitta n'abantu. Amyuka Ssenkulu wa Makerere University Professor Barnabas Nawangwe ategeeza Kyabasa nti okwerinda kw'amaanyi nnyo eri abayizi abasomesa n'abakozi ba University era abalagidde okubeera obulindaala. Twamala okwetegeka tubadde nga tusomesa ennaku zino zoona. Twatandika semester eno mu August. Abaana babadde nga basomera ku mikutu egya internet. Wiiki bbiri nga basoma, wiiki bbiri bakole ebibuuzo byabwe bagende. Mu kibiina ekisooka bajja kuba wano nga basoma omwezi gumu, baddeyo bayongera okusomera ku internet, bakomewo mu January okukola ebibuuzo. Twayongezezaayo ebyokwekuuma ku university, naye era tugamba abaana n'abasomesa abasinga okukola ku byekuuma gwefefe nnyini. N'olwekyo nga tusaba abaana n'abasomesa nti babanga balabyeko ekintu kyonna oba abantu bonna be batamanyi bakubire poliisi essimu, naye okwekuuma ffe bennyini tulina okwekuuma. Ku nsonga y'ebisale gavumenti yayisizaawo ekiragiro ku masomero ddala ag'obwannannyini galeme kukanda bazadde ensimbi, wabula n'abakulira amatendekero beebuuza ensimbi gye banaazijja ez'okusasula abasomesa n'okuyimirizaawo amasomero. University endejje Mutesa the First University ne Buganda Royal CBS gyetuuseeko essala liteekeddwa nnyo okwetangira COVID-19. Ku nsonga y'ebisala abayizi bakira babakubiriza bafube okulaba nti waakiri basasulako ebitundu 6 ku buli 100 ku bisale eri abo abagendayo obutereevu, so nga bali ku mutimbagano babasabye waakiri baweze ebitundu 3 ku buli 100. Dr. Mire Kwagala avunaanyizibwa ku nsonga z'abayizi endejje ategeeza Kyabasa nti abayizi 7 ku buli 100 be bazzeeyo nga bagemeddwa Lumima Mawuggwe, abatannaba kwegemesa bo babawaddemu akalembereza bakituukirize. 70% of the students babadde nga bali vaccinated. Kuba time is coming tetujja kubakkiriza abatali vaccinated, tetujja kubakkiriza kuba naffe tutya obulwadde. Kuba abana bangi balwala twafiirwa ne ku lecturer, so tutya kati abaana tubagambye abo batannaba they must, era oli bwe abatasobola basigale online. Abayizi aboogeddeko ne Kyabasa boogedde ebibasoomooza nga mwe muli ebisale by'essomero, ensimbi ez'oggula data kwe basomera, era bakalubiziddwamu okwegemesa n'ebirala. Okusoma tekubadde kwa naye era tusobodde okugumiikiriza paka we batugudde kubanga tubadde tulina okwewala kino ekirwadde kya COVID. Zendagire Velisha tekibadde kyangu era si kyangu especially ku bazadde. Ange sente ningi ez'okusasula nti after pandemic family zibadde zikozesebwa nnyo. Physical classes nganze omuntu zezangwirira abantu. Nze Kasada Solomon, Bachelor of Arts in Social Sciences. Nkola ya online gye tubaddemu. Tomutuufu bangi badde tunyigiriza
kubanga ssente za data nazo zibadde zigenda nnyo. Nze Sanya Moses, kosi nkola biological science, twali tugula data ate nga mungi, kosi zibadde waggulu. Naye engeri gye tukomyewo sobola okuaccessinga wifi ne physical lectures face to face ne ba lecturers nakyo kituyamba. Omusajja yakuba amasasi mu kibuga w'obulenzi ku nkomero ya wiiki ewedde nga poliisi ekwasa ebiragiro bya kafyu afudde. Ivan Sepuya, dereva wa loole mu kibuga w'obulenzi ku lw'omukaaga oluwedde, yaddusibwa mu ddwaliro ekkulu e Mulago ng'ataawa oluvannyuma lw'abasirikale okumukuba amasasi essaawa zaalinga 2:30 ez'ekiro. Edi Sekibaala akulira baddereeva ba loole w'obulenzi akasizza nti munnaabwe afiiridde e Mulago nga bamulongoosa. Omulala eyalumizibwa mu dduka oyo ye Beatrice Nakitende yali mwana wa myaka 17 mutuuze w'ekikoma w'obulenzi nga naye akyalwangagana n'ebisago mu ddwaliro ekkulu e Mulago. Abakulembeze b'eruweero bakambwe nnyo eri poliisi era bagisabye ebawa alipoota ku kyakoleddwa abasirikale abasamaavu batyo abatakyassa kitiibwa mu bulamu bw'abantu. Ssente wa disitulikiti y'Eruweero Erastus Kibiranga avumiridde nnyo poliisi y'Eruweero olw'engeri embi gye yeeyisizza ku bantu ba bulijjo ennaku zino naddala bwe kituuka ku bikwekweto byayo. Awakanyiza n'ebyogerwa nti poliisi okusumulula Emmundu abantu bamala kugirumbagana byonna biyise byekwaso bya poliisi ebimanyiddwa obulungi. Tutegese kati okutwala emisango kuba ku muntu ssekinnoomu oyo gwe tumanyi. Kati nga jjo nabadde mbuuza osi mukulu Masete w'obulenzi nga mubuuza njagala okutegeera oyo gw'osuubira abantu bagamba nti omukyala twamulabye bulungi naye teyampadde na linnya lye bulungi. Twagala tumanyi kati ng'eyo incident bameka yakomye kuŋŋamba nti Emmundu zonna bazibajjeeko ennya ezabadde mu operation nabo babaleese. Tuba twagala okuwulira nti omuntu oyo akoze ekikyamu akoleddwako atya wa poliisi. Okuva eggwanga lwe lyassibwa ku muggalo poliisi ezzeekozesa eryanyi naddala ng'efubutula ababeera bamenye etteeka lya kafyu n'ebiragiro ebirala era abantu ababeerako bazze battibwa. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebanga. Omukozesa wa ddembe okuyimiriza ku mulimu omukozi we gw'abaanoonyerezaako nga munnamateeka George Musibwa annyonnyola. Kiri mu mateeka omukozesa yenna okuwummuza omukozi gw'abaanoonyerezaako nti oba alina ekikyamu kye yakola ekyekuusa ku mulimu okumala akaseera akatono kye bayita suspension mu Lungereza. Era suspension eyo oba okuwummuza okwo kuteekwa okuba nga omukozesa akikoze ng'ali mu kunoonyereza ku kigambibwa nti ono alina kye yakola gwe bakozesa era ng'asobola omuteeka ku musaala ogw'ekitundu mu kiseera ekyo. Naye okuwummuzibwa okwo oba suspension eyo tukusaanidde kusukka wiiki zisukka 4 oba gwe mwezi ogumu. Ebitongole ebikuumaddembe birabudde bannayuganda okubeera obulindaala ku bikolwa eby'ekitujju ebikyasa ensangi zino omuli n'ebbomu ezita abantu ne bisaba bannayuganda okukwatagana n'ebitongole ebikuumaddembe byonna ku mbeera yonna gye baba beekengedde. Kidiridde abantu okuba bbomu nga ne ssabbiiti ewedde waliwo abaana 3 abaafudde n'abalala ne bakosebwa nnyo e Nakaseke. Ab'ebyokwerinda bagambye nti ebibwatuka bino byandiba ebimu ku ebyo ebyokulwanyisa ebyasigala mu ttaka ebyakozesebwa mu ntalo gye buvuddeko. Omwogezi wa poliisi ya Uganda Fred Enanga ategeezza nti waliwo abakwatiddwa ku byekuusa ku ttemu eryo. Kasanje tulina omwami Kasozi Godfrey gwe tukutte ono yaddidde era ey'omu ngalo eyo n'agitwalira omwesi gwe bayita Segawa Dennis asobole okumuteeramu ekituli amuteereko n'akakondo. Kati weebuuza ku grenade ddala oyagala ekituli n'akakondo kaaki? Ono omwesi Segawa Dennis naye olw'okwagala ssente yagenze mu maaso n'atandika okutundula grenade eno. Yamubwatukidde mu mikono era n'addusibwa ku Shalom Medical Center ng'ali bubi. Naye Kasozi Godfrey ajja tubuulira wa gye yajja ebbomu eno ali Kasanje ku poliisi. Ono era alabudde abazadde okuba beegendereza ennyo ku baana baabwe abasomba ebyuma bya scrap kuba nabyo ebimu byandibeera eby'obulabe. Ku kyalo ky'e Kasongi abawala ba Lukwata Stephen 2 abaawonye omuli Najjengo Winfred ne munno omulala bano baali bagenze kulima gye baagwira ku gutundutundu kwa scrap baguleeta ewaka. Abagula scrap bangi batambulira mu maka ne bawa abaana ssente. So buli kyuma kyonna abaana kye bagwako ennaku zino bo basitula kisitule ne batwala
ewaka kikolwa kya bulabe nnyo nnyo. Taata waabwe yasobodde okulaba oguuma guno n'atemya ku poliisi y'e Ssembabule era ne bakizuula nti yabadde bbomu. Era mu wiiki y'emu ku kyalo kya Wuje e Bukedea waliwo omwami gwe bayita Oluusi myaka 27 ono naye mu kusaawasaawa ekibira awakaawe yasobodde okugwa ku bbomu n'ajjukira nti yali alina ennyondo ye yabula n'asitula bbomu eno n'agenda nayo ng'amanyi nti yali ennyondo naye nga chairman Elson olwafuna amawulire ne defense bakozesa obwangu ne bajja ne bakizuula nti eno bbomu y'omu ngalo. Mu mbeera emu minisitule y'ensonga z'omunda ng'eyita mu mwogezi wayo Jacob Siminyu eweze abagendayo nga balina ebitereke oba bawambagatidde ensawo ennene mu kaifo okunyweza ebyokwerinda. Ku lw'embeera y'ebyokwerinda eriwo tukubiriza abantu bonna abajja ku minisitule y'ensonga z'omunda obutasitula gasawo ganene kubanga tetujja kukkiriza abalina gasawo ganene okuyingira. Twagala abantu bajje nga bali light kubanga tulina abantu bangi ku minisitule eyo. Tukola ku bantu abasoba mu 500 kubajjako applications zaabwe ate n'abagenda okugjayo passport nabo bali kumpi omuwendo gwe gumu. Tetwagala bantu kujja nga bazitowa. Ekereziya Katolika ekuzizza olunaku lw'abatuukirivu mu ggulu n'okufalansira abakristu okulwanyisa ebibi n'okunyikiza eddiini mu maka. Buli mwaka ng'ennaku z'omwezi lumu Novemba ekereziya ekuzza olunaku lw'abatuukirivu bonna mu ggulu. Omusumba w'essaza ly'ekereziya ery'e Masaka Bishop Severus Jumba bw'abadde yayimba misa ku kigo kya Our Lady of Assumption e Kindu mu ggombolola y'ekyannamukaka mu disitulikiti y'e Masaka agambye nti ekereziya okuggumira obulungi amaka nago galina okuba amaggumivu mu ddiini. Mu misa eno abasirikale ba Paapa babiri abava mu kigo ky'Ekindu Regina Yiga ne Yosefu Yiga beeyanzizza nnyo Mukama Katonda olw'okubasobozesa okutuuka ku kkula ery'okuweebwa ekitiibwa kino eky'obusirikale bwa Paapa. Abasirikale bano nga beegattiddwa ku bannaabo abatayibwa ekibiina kya Friends of the Bishop okuli Dr. Emmanuel Katongole owa kampuni ya Cipra, Antonio Matega, Dr. Joseph Seremba, Kage yawumula w'ekitiibwa Tofiri Malookweza n'abalala basonze ensimbi n'ebintu ebikalu bibalirwamu obukadde bwa siringi za Uganda 600 okuzimba ekereziya eya Our Lady of Assumption Kindu Parish. Mu ngeri y'emu ne Joseph Yiga gattako Joseph Yiga wa kampuni ya Steel and Tube ne mukyala we Regina Yiga nabo basirikale ba Paapa beeyamye okuwaayo obukadde 10 n'ebyuma ebya stiiru ebinaazimba ekereziya eno byonna. Omusumba Severus Jumba yeebazizza nnyo abasirikale ba Paapa bano olw'okunywerera mu ddiini. Obukristo nga butuuka mu Uganda abazira abaasooka baali Kalooli Lwangamatiya Mulumba ne bannaawe. Ebiseera bino tulina abeesiimi Girido Irwa ne Daudi Okero. Tulina abakristo abaava wano nga Bakatex ne bagenda bakola obumisani Embalala Ekabaale era omu ku bo yali ava mu famire ya Honorable NS Sewanyana. Amaka agazeeredde ku ddiini kigambo kya Katonda essaala n'amasakalamenti. Omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Masaka Joan Namutawa agambye nti eddiini okuggwa mu maka kye kivuddeko bannansi okuggweeramu ddala ensa. Kati mulaba bino ebikolwa ebiriwo mu Uganda muno eby'okutega bbomu ebyabatujju. Ky'omwana bw'aba atya Katonda tasobola genda mu kutega bbomu. So abazadde mbakubiriza eddiini ennaku zino eserebye nnyo. Twongere abazadde abaana baffe bagunjula mu ddiini. Ky'omwana atya Katonda ne bw'aba agenda kubba alowoozaamu amateeka 10 aga Katonda agamba okubba kibi, okutta omuntu kibi. Ekyo kijja tuyambako nnyo Uganda yaffe okugenda mu maaso nga emiji gy'egijja gitya Katonda. Regina Yiga omusirikale wa Paapa agambye nti okutuuka ku kkula lino kyali kisa kya Katonda. Kwebaza Katonda olw'okuba nti baatutuuza nga 3 Mei mwezi gwa Bikira Maria. Bikira Maria n'atwambalira kuba kiriita ate bakiriita bugatera ssatu Katonda taata mwana ne omutuukirivu. Ate leero ku lw'abatuukirivu bonna Kindu bakutulisizza ng'abasirikale ba Paapa ffenna n'abatwekwasa abatuukirivu abo nabo batuyambe. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya Basafama. Ttiimu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere y'abawala abatasussa myaka 20 eraze eryanyi mu mpaka
z'abakazi bwekubye Djibouti goolo 13 ku bwereere mu mpaka za Sekafa Under 20 Women Championships ezindira enjeru. Ku goolo zino omuzanyi Fauzia Najjemba ateebyeko 6 mulamba era mu kiseera kino yakulembedde abateebi alina goolo 8 atabala abateebi Catherine Nagadia, Asia Nakibuuka, Shamida Nalujja, Shakira Nyinagahirwa ne Zaituni Namaganda. Uganda yakudda mu nsike ku Lwokusatu luno ng'ettunka ne Eritrea. Emipiira emirala egisambiddwa leero Tanzania ekubye Burundi 3-2 ate Ethiopia n'ewuttula Eritrea 5 ku bwereere. Ebyo nga biri bityo ttiimu y'eggwanga ey'omuzannyo gw'okubaka eya Uganda She Cranes etandise na buwanguzi mu mpaka za African Netball Paint Series ezindire Namibia ekubye Zambia ku bugoba 7-22. Abazannyi okuli Irene Eyaru, Joan Nampungu, Ruth Meme, Stella Oyera, Lilian Agio, Baagala Margaret be bamu ku bazannyidde Uganda era ttiimu eno yakudda mu nsiike enkya ku Lwokubiri ng'ettunka ne Malawi. Nga tugenda mu gebweru sooka ojjukire bino nga bikutuusibwako Yugachi Poultry Breeders abalina emmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi. Olwaleero ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'E11 Omuganda aguyita Museenene omwaka 2021. Bwe lwali werutyo omwaka ogwo oguwedde 2022 poliisi yakuba omukka ogubalagala mu bakungubazi abeetaba ku mukolo gw'okuziika eyali omusumba w'ekkanisa ya Christian Revival Church e Kawala, Pastor Augustine Yuga yali amanyiddwa nnyo nga abizaayo. Poliisi okubakubamu omukka ogubalagala kyava ku bantu abava ku mukolo gw'okuziika ate ne bawerekera omubaka yali omubaka wa Kyaddondo East era pulezidenti w'ekibiina ky'NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali ava okuziika. Okutwaliramu bannabyabufuzi beefuga omukolo ogwo. Minisita w'ebyettaka Betty Kamya yasinzira ku mukolo ogwo n'akuutira abavubuka abasigadde baddukanye ekkanisa eya Revival Christian Center tebanywerere ku musingi omugenzi gwe yali alese. Bingi byayogerwa era gwezi omwaka mulamba okuva omugenzi Pastor Augustine Yuga lwe yava mu bulamu bw'ensi eno. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Akabi kakubye mu nsi ya Ethiopia abayekera aba Tigray bafunze ekyonga bawambye ebibuga eby'enkizo na buli kati bakyasenvula era omukulembeze eggwanga erya Abiy Ahmed bw'alabye ng'ennamusa etuuse ku nnyoge akunze bannansi bambalire emmundu basobole okutaasa ensi yaabwe. Abayekera ab'ekibiina kya Tigray People's Liberation Front nga bwe mannyo bakekezza ennyago ne batuuka n'okuwamba amatwale mu ssaza ery'oku muliraano eriyitibwa Mahara, ekintu ekikanze gavumenti ya Abiy Ahmed. Abiy Ahmed okumanya ekengedde nnyo agambye nti kano abajeemu ke bongedde okusenvula kabi nnyo bwe babaleka okwegazaanya eggwanga lina balyolekedde okugwa. Bw'ati akubye ku bannansi nti bave mu kutiitira kye kiseera buli muntu aggyeyo buli kisi ky'alina n'abaggyeyo n'ag'omu buto banganga abatujju bano abatiguri babatwala entyagi. Omukulu agenza okukangula ku ddoboozi ng'abakambwe beefunzizza ebibuga bibiri eby'enkizo waliwo ekitibwa Desei n'ekirala ekitibwa Kombolucha byesudde miles 186 zokka okutuuka mu kibuga eky'eggwanga ekikulu Addis Ababa. Wabula bo abajambula mu lutabaalo luno bagambye nti ekiruubirirwa kyabwe ekikulu kyakwetakkuluzaako magye ga gavumenti agabadde gabafuukira olumbe lw'ekirago okuva lwe gaasalako ekitundu kyabwe eky'Abatigray ng'abantu baabwe tebakyalina bwekyusizo. Gavumenti ya Ethiopia egambye nti mu kuwamba ebibuga byombiriri abayekera bassa abavubuka abasobye mu 100 kyokka kino Abatigray tebannakinyega. Okutwaliramu amawulire okuva mu Ethiopia gakyali mazibu okakasa engeri gye kiri nti ekitundu ky'e Tigray kyasalibwako empuliziganya. Olutalo lw'e Tigray olwatandikiriza empolampola kaakano lutuuse mu mwaka omulamba abantu 10 balufiiriddemu n'abalala bukadde na bukadde bali mu ddukadduka. Amawanga ga kimaanyi gafubye okukubirira Ethiopia eganzike wansi emmundu eteesi n'abayekera wabula Ssaabaminisita Abiy Ahmed yeerema awoza kimu nti zino nsonga zaabwe za munda tezeetaagisaamu baabweru. Bannaffe ag'essaawa zino kangamalirize mu bufunze. Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Mwenda Mutebi II asaasidde nnyo omutiibwa Emmanuel Kadino Wamala olw'okuviibwako mutowe mu Nsinya Henry Kyabukasa eyafa gye bufuddeko. Ekitongole kya NDA ekivunaanyizibwa ku ddagala kirangiridde nti abagenyi bonna abagendayo okuva kaakano si baakubakkiriza kuyingira kitebe ekyo nga tebalina kakafu nti baagemebwa ekirwadde kya COVID. Amatendekero ag'enjawulo agaguddewo leero galwandiriziddwa okunywesa ebyokwenda n'okumyomyola amateeka ag'okwekuuma ekirwadde kirumi mamawuggwe.
Ebitongole ebikuuma ddembe birabudde bannayuganda okubeera obulindaala ku bikolwa eby'ekitujju ebikyasa ensangi zino omuli n'ebbomu ezitta abantu. Akabi kakubye mu nsi ya Ethiopia abayeekera batiguli bafunze ekyo nga bongedde okusenvula kakano omukulembeze eggwanga alabye namusa etuuse ku nnyoga akunze bannansi bambalire Emmundu bataase ensi yaabwe. Ge mawulire ag'essaawa zino agundegunde Omuteregga.